إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أبلغان بيبتيبوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وحياكم الله وبياكم ووفقكم وحفظكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. الوالد بإذن الله تبارك وتعالى njagala insha Allah ta'ala tulabe ebigambo ebyo bitegeeza ki. Fenna abawalimu oba abasomesa ensomesa zaffe ez'enjawulo tuzitandika n'ebigambo ebyo. Ntegeeza omuqaddima bye tutandise nabyo ebigamba nti innal hamdalillah wa barakallahu fikum paka ku nkomerero yabyo. Ng'ekikozesa kiti abawalimu oba baseeka oba abasomesa baffe kwe kubeera nti bagoberera omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ensomesa ze bwe yalinga asomesa yatandikanga n'ebigambo ebyo, gwe bayita omuqaddima wa barakallahu fikum. Ate nga bikola n'eri mu nikaha kye bayita khutubatul haja, alhaja wa barakallahu fikum. Eri mu nikaha khutuba eyo nga tugenda kyentegeeza kyembadde ntegeeza wano nti khutuba nga tugenda kwegamba nga tukola nikaha munnaffe omu n'asituka naaba nga akola ki nga aleeta ebigambo ebyo n'abaako ebigambo byatusomesa wa barakallahu fikum. Kakati ebigambo ebyo bikulu nnyo baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala nga kyetaagisa omusiraamu abitegeere bitegeeza ki, aleme kukoma ku kuwulira buwulizi bamaseeka nga buli asituka okusomesa abyogera buli jjuma yonna ebigambo ebyo ebisooka okwogerwa naye wallahi nga byetisse message, byetisse amakulu amazito agatagambika, byetisse tawhidi, byetisse aqida etagambika. wa barakallahu fikum. Mu kubitandika katugambe nti bitandika bwe biti innal hamdalillah. Naam, ekyo kitegeeza ki nti mazima ddala amatendo gonna amajjuvu amalungi aga waggulu ga Allah subhanahu wa ta'ala. Enyukuta inna bagita harufu tawkidi wa nasbi, ekakasa enywezaawo ensonga. Innal hamdalillah, mazima ddala amatendo amajjuvu aga waggulu agatali mu bukendeevu bwonna ga Allah tabaraka wa ta'ala. Kati wano ekigambo alhamd, naam, nga Allah bwe yagamba subhanahu wa ta'ala nti alhamdulillahi rabbil alamin, amatenda amajjuvu aga waggulu agatali mu bukendeevu bwonna ga Allah subhanahu wa ta'ala. Eno ekitibwako gamba alifu wallamu etandika innal hamda
oba alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu alif wal lam etandika listighraq aljins, yani jins alhamd, jins alhamd, amatendo amajjuvu aga waggulu aga makulu agatalimu bukendeevu bwonna ga Allah subhanahu wa ta'ala. Lillah ga Allah tabaraka wa ta'ala yekka. Okiwulidde bulungi, yatendebwa nago owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Era ye yekka owekitiibwa Allah azza wa jal atendebwa n'ekitiibwa al-kamalul mutlaq, obujjuvu obuli unlimited, obujjuvu mu buli kimu kyonna ekiti Allah subhanahu wa ta'ala. Obujjuvu mu kumanya kwe, obujjuvu mu kulaba kwe, obujjuvu mu kuwulira kwe, obujjuvu mu bikolwa bye, obujjuvu mu matendo ge, obujjuvu mu buli kimu kyonna owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kyalina. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ebirala byonna ebitali Allah subhanahu wa ta'ala, naam, bitendebwa n'obukendeevu, era nga fi'lan bikendeevu, tebisobola kuwona bukendeevu. Okiwulidde, buli kyonna ekitali ye owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ya'tarihi naqs, obukendeevu tekiyinza buwona. Okiwulidde bulungi, kirumbaganibwa obukendeevu ekitonde mu bitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala. Owekitiibwa Allah azza wa jalla yekka yatatendebwa na bukendeevu, era kye tutera okugamba nti subhanahu wa ta'ala. Ekigambo subhana kinjagala nti tanazzaha an kulli aibin wa naqs. Allah tabaraka wa ta'ala yatukula. Allah tabaraka wa ta'ala taliiko nakamu nakeddagala bukendeevu bwonna, taliiko kamogo konna owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Naam, innal hamda lillah, mazima amatenda amajjuvu era amalungi aga waggulu ga Allah subhanahu wa ta'ala yatendebwa nago yekka owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Nahmaduhu, tumutendereza Allah subhanahu wa ta'ala. Nahmaduhu, tumutendereza Allah subhanahu wa ta'ala. Nga tumutendereza naki? Nga tumutendereza n'amatendo ge aga waggulu ago ge tuwogeddeko. Nga tumutendereza n'amatendo ge amajjuvu, kubanga jami'u sifatihi tabarak wa ta'ala, ebitendo bye byonna owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala sifatu kamalin, bitendo bya waggulu, bitendo bijjuvu. Okiwulidde, bitendo bya bujjuvu owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Kakati omuwalimu ono agamba nti nahmaduhu, tumutendereza Allah subhanahu wa ta'ala definitely n'amatendo gago amajjuvu aga waggulu. Oyo no tawhidul uluhiyya. So nga ate wasoose waliwo tawhidul uluhiyya, ate ne wabeerawo ne tawhidul rububiyya. Okiwulidde bulungi, okuteeka ku ekyo Allah subhanahu wa ta'ala ebitendo bye no bimuteekako owekitiibwa Allah azza wa jalla, kugamba n'omuteekako obujjuvu obutagambika, ate nga n'okukikola kwennyini oyo abeera rububiyya, naye nga n'okukikola kwennyini ekyo kyokoze okoze uluhiyya, omusinziza Allah subhanahu wa ta'ala n'okumutendereza n'amatendo ge amajjuvu, n'okumuteekako amatendo ge, n'okukkiriza nti yatendebwa n'amatendo amajjuvu. Kati ono muwalimu agamba nti nahmaduhu, tumutendereza Allah subhanahu wa ta'ala definitely n'amatendo ge amajjuvu, era eyo ibada, okukumusinza, kitegeeza nti tawhidul uluhiyya, okwawula Allah subhanahu wa ta'ala biaf'alihi, biaf'alil ibadi, n'ebikolwa by'abaddu, okwawula Allah subhanahu wa ta'ala bil ibada, n'okumusinza. Wanasta'inuhu, amakulu nti era gwe tusaba obuyambi, tumusaba obuyambi minal isti'ana. Al isti'ana kitegeeza ki? Talabul aun, okusaba obuyambi okuva ewa Allah subhanahu wa ta'ala, okusaba obuyambi okuva ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Nolwekyo wanasta'inuhu, era gwe tusaba obuyambi owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mu mbeera zaffe zonna, nga wali mu suratul Fatiha omusiramu bw'aba asaala n'agamba nti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, gwe wekka mukama waffe gwe gwe tusinza, era gwe wekka gwe gwe tusaba obuyambi. Ekyo kizze kitya okubeera nti gwe wekka? Tukijje luddawa? Tukijje mu nsengeka y'ebigambo ebyo owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala gye yabisengekamu, etali ya bulijjo mu lulimi Oluwarabu.
mungeri nti qaddama kugamba ma haqquhu ta'khir. Allah tabarak wa taala yasika ekisano okusembayo ate ekisano okusooka mu njogere ya bulijjo n'abeeranga akisembezaayo. Mu lulimi oluwarabu ekyo kibeeranga kugamba eyo nkola efaanaganako bwetyo yufidul hasr, ebeera ekomeka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kyandibadde nti na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Okiwulidde? Na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Bwekitibwe kyandibadde mu luwarabu olwa bulijjo. Naye owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala lamma arada al-hasr, bwe yayagala okukomeka, naam, owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ne kibeera nga kigamba nti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, gwe wekka gwe gwe tusinza, owekitiibwa Allah waffe, era gwe wekka gwe gwe tusaba obuyambi nga tufunye obuzibu obw'enjawulo, nga tufunye emitawaana egy'enjawulo, tuddukira gy'oli, owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kakati eyo ibada mu dduwa Allah subhanahu wa ta'ala, eyo ibada. Naam, kitegeeza ki? Tawhidul uluhiyya, okutongoza Allah subhanahu wa ta'ala mu kusinza oba mu kumusinza, okutongoza owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mu kumusinza, nobeera ng'osinzizza ye yekka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Okiwulidde? Oweera mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Baddu ba Allah azza wa jalla, ebintu bino ebyokusinza Allah subhanahu wa ta'ala ebyebigambo kati nga bwolaba wano, bannange tubyogere, bannange tubikole nga tubitegeera. Kyekisookera ddala, tubikole nga tubitegeera. Ekyokubiri, tubikole nga tubitegeeza. Buli we tunaabikola nga tetubitegeera, omugaso tegujja kuvaayo. Buli we tunaabikola nga tetubitegeeza, ate era omugaso tegujja kuvaayo. Waliwo asobola obikola nga abitegeera naye nga mu butuufu tabitegeeza. Ng'omusajja agenda okusaala oba omukyala ng'agamba iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nga ku mukono kuliko yirizi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nga wansi w'ekitanda waliyo obubbo. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nga ayalula abalongo. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nga mwabi wa nnyimbe. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nga ayina eddiini bbiri, ey'obusiraamu n'eddiini y'obuwangwa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nga musajja musamize, emikisa aginoonyeza mu ssabo, oluzaala alunoonyeza mu ssabo, obugagga abunoonyeza mu ssabo, security aginoonyeza mu ssabo, okusika abaguzi mu ssabo, n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo. Kati oyo ayinza okuba nga byayogera abimanyi, abitegeera, naye ate nga tabitegeeza, tagenda ganyirwamu n'akamu n'akeddagala. By'oyogera oteekwa okuba ng'obitegeera, ate mu ngeri y'emu ng'obitegeeza. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nga wallahi towongera lubaale. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nga toli musamize akhli karim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ng'omwana talina irizi mu kiwato oba nsiriba mu kiwato, eyabo bwe mukuba okola otya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nga tolina mbuzi ya lubaale ku lujja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nga toli mukommonsi wa mmindi zino ez'eddogo. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nga tosinza kirala kyonna kitali Allah subhanahu wa ta'ala. Teweesigamira kirala kyonna kitali Allah subhanahu wa ta'ala. Obwesiga obujjuvu obusaanidde okuteekebwa mu Allah subhanahu wa ta'ala yekka, nga tolina kitonde kyonna ky'obuteekamu, nga tolina kitonde kyonna ky'obuteekamu. Bino tubyogerenga nga tubitegeera, ate nga tubitegeeza baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala. Lwe tugenda okuganyirwamu mu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunuulira nabbi bwe yagambanga, tunuulira omuwalimu ono ayimiridde agenda okusomesa, agenda okusoma ejjuma bw'agamba wa nasta'inuhu, era gwe tusaba obuyambi owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tugambye min al-isti'ana, ekyo kiva mu kusaba obuyambi. Al-isti'ana kiva mu kusaba obuyambi. Wal-isti'ana naw'un min anwa'i al-ibadat, naw'un min anwa'i al-ibada. Isti'ana
isti'ana okusaba obuyambi muteeko mu miteeko gy'okusinza Allah subhanahu wa ta'ala kitegeeza nti yajibu an tasrifahu lillahi subhanahu wa ta'ala hadha an-naw' omuteeko ogwo yajibu an tasrifahu lillahi subhanahu wa ta'ala wahda oteekwa buteeko gukolera ekitali owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala singa kana akutanda n'okikolera ekitonde ekitali ye owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala laqad ashrakta billah ojja kuba ogasse ku Allah subhanahu wa ta'ala wasulta murtaddan kafiran wal'iyadhu billah ojja kuba ofuuse omuntu avudde mu busiraamu ojja kuba ofuuse omuntu omukaafu tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atutaase embeera ezifanaganako bwe zityo wanasta'inuhu era gwe tusaba obuyambi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا إلى تسبى الله سبحانه وتعالى أتتاسي obubi mioyo gyaffe olaba omuddu addukira wa Allah subhanahu wa ta'ala tewali wa kitonde kyonna tewali kitonde kyonna jaddukira wabula addukira wa Allah tabarak wa ta'ala yekka okiwulidde bulungi wa na'udhu billahi min shururi anfusina era tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atutaase obubi bw'emyoyo gyaffe bannange obubi nakano emyoyo gyaffe girina obubi emyoyo gyaffe girina obubi osaana okugambanga ku Allah subhanahu wa ta'ala nti Allahumma inni a'udhu bika min sharri nafsi ay Allah nkusaba ontaase nzirukira gy'oli omponye ontaase obubi bw'omwoyo gwange obubi bw'omwoyo gwange tukimanyi bulungi nnyo nti omwoyo ng'omukyalo oli bwe yagamba nti wama ubarri'u nafsi bannange siyinza kwejjereza mwoyo gwange inna nafsa la ammaratun bisu omwoyo gulagira bikyamu byereere okiwulidde bulungi okugamba omwoyo la ammaratun bisu gulagira ebikyamu okiwulidde bulungi okujjako Allah gwasaasidde omwoyo ne gubeera nga gumulagira ebirungi naye era gugira bwe guti era ne gwagala okumulagira ebikyamu ne gwagala okumulagira ebikyamu lwaki kubanga ye tabi'a yago gwettanira nnyo ebintu ebikola ki kugamba ate ebiri muharrama okiwulidde bulungi ate ebiri muharrama ebigenda okumubuza obubuza ebigenda okumubuza obubuza okumujja ku kkubo eggolokofu okumujja ku kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala tariqullahi almustaqim ekkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala eggolokofu n'olwekyo muddu wa Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum ofisanga okadde nosaba Allah subhanahu wa ta'ala ng'omugamba nti Allahumma inni a'udhu bika min sharri nafsi ay Allah wange nkusaba ontaase nzirukira gy'oli omponye obubi bw'omwoyo gwange kakati kyekino wano kyagamba wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina era tuddukira gy'oli otutaase otuwonye obubi bw'emirimu gyaffe naam emirimu gyaffe emibi oba obubi bw'emirimu gyaffe gye tubeera tukola nga si mituufu okiwulidde ontaase Allah wange obubi bwagyo outcomes repercussions results eziyinza okuvaamu la shakka nti zibeera mbi naye nkusaba owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala onsonyiwe nkusaba Allah azza wa jalla obeere ng'ontaasa obubi bw'emirimu gyange mbeere nga nkola emirimu emirungi naam onneewaza emirimu emibi wa hakadha wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يهده الله فلا مضل له oyo yenna owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala gwabeera alungamizza fala mudilla lah talina muntu yenna talina kitonde kyonna kisobola kufubutuka eri ate ne kimubuza ng'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala asazeewo okubeera nti amulungamya wa barakallahu fikum wabarakallahu fikum waman yudlil tugatteko ne kino tuyoke tugaziyemukko mu hidaya waman yudlil atoyo yenna abeera abuze nga Allah subhanahu wa ta'ala mubuzizza fala hadiya lah tewali asobola kufubutuka eri ate n'amulungamya lwaki kubanga ebyo bya Allah subhanahu wa ta'ala tunuulira ekiyitibwa hidaya wali awasoose man yahdihillah fala mudilla lahu naam waliwo hidaya baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala gye tuteekeddwa okutegeera obulungi ekigambo hidaya hidaya ya mirundi ebiri hidaya ya mirundi ebiri okulungamya
okiwulidde bulungi kwa mirundi ebiri waliwo hidayatu tawfiqi wal irshad waliwo hidayatu tawfiqi okulungamya okwokusobozesa omuddu ono okiwulidde okubeera nti akola ateeka mu nkola ky'omusomesezza akolera ku ky'osomesezza asiramuka nam kugamba ye wala amazambi ateeka mu nkola obusiraamu kye bugamba nam anywerera ku kkubo eggolokofu okukwe kulungamya okwa Allah subhanahu wa ta'ala yekka nga tewali kitonde kyonna kisobola kubeera nti kirungamya okiwulidde bulungi okulungamya okwo okiwulidde nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yagamba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namugamba nti innaka la tahdi man ahbabta nga nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam anyoleddwa nnyo afuba nnyo okulaba nti taata wa asiramuka Abu Talibi afanga musiramu naki Allah tabaraka wa ta'ala namulaga nti munange ekyo si kikyo innaka la tahdi man ahbabta tosobola kulungamya n'akamu n'akeddagala oyo gwobeera oyagadde ولكن الله يهدي من يشاء وبلا الله سبحانه وتعالى يالونغم يغوابا يغدي هذا هو أو هذه هي هداية التوفيق okukwe kulungamya okwokusobozesa kwe kulungamya omuddu n'alungama omuddu n'alaba amazima n'agakolerako n'aganywererako kya Allah subhanahu wa ta'ala tusaba Allah kituwe era oteekeddwa kukisaba Allah azza wa jalla yekka nga tomugattako tetukisaba kitonde kyonna n'akamu n'akeddagala hidayatu tawfiq tesabibwa kitonde kyonna kubanga tekirina busobozi ku kyo wabula kya Allah tabaraka wa ta'ala yekka wa barakallahu fikum naam ne wabeerawo kugamba hidaya eyo owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala emweyawulidde era kyekimu ku bintu byoteekeddwa obuteekwa okwawula nabyo owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala owekitiibwa Allah azza wa jalla kati laba omuddu ono awera mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala man yahdihillah awera mu maaso kugamba awera mu maaso g'abantu nam man yahdihillah bannange mbakakasa Allah gwabeera ayagalizza obulungamo Allah gw'abalungamizza fala mudilla lahu tewaliiwo yenna alina maanyi ate gamubuza n'akamu n'akeddagala ne bw'okola otya wallahi okamala obukamazi ne bw'okola otya okamala obukamazi oyinza n'okubeera ng'olina essomero naye ng'essomero lyeyo wagobamu ebyekitabuliiki ng'abantu bwe babiyita wagobamu ebyekisalafu ng'abantu bwe babiyita abaana obakuba emiggo kamala era tewali akkirizibwa kukola bw'ati naye wallahi billah olw'okubanga ekyo si kya muntu okiwulidde bulungi era abaana abo bafubutukeeyo nga bali ku mazima ng'amazima bagamanyi n'olaba nga banyweredde ku nsonga subhanallah lwaki ekyo kya Allah subhanahu wa ta'ala era bw'akiwa omuddu we gw'abeera akiwadde tumusaba Allah akituwe teri yasobola kufubutuka eri ne bw'akola atya ate n'abuza omuddu oyo oba n'akimuggyako tekisoboka busobozi hidaya ey'okubiri ye hidayatu dalala wal irshad okulungamya okwokulagirira okulungamya okiwulidde bulungi kugamba okukubiriza omuntu n'omulagirira ekirungi n'omwagazisa ekirungi okiwulidde bulungi kugamba gw'olagirira bulagirizi ye da'wa okiwulidde bulungi era omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama ekisooka naye teyakirina nga bwe tulabye wabula kino ekyokubiri kiyalina era kyekyabadduat era kyekyabasiraamu bonna abakoowoze nga bakoola mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala ekyo kye balina kye bafuga okiwulidde bulungi kye basobola okukola naye kiri si kyabwe n'akamu n'akeddagala Allah tabaraka wa ta'ala yagamba nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nti wa innaka latahdi ila siratin mustaqim gw'olungamya olagirira eryekkubo eggolokofu kati ye obuvunanyizibwa bwalina nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam nga ne bana abaamusikira be bayita ba ulama okiwulidde bulungi nabo bwe buvunanyizibwa bwabwe badduati batalabati alilm obuvunanyizibwa bwabwe kulagirira bantu gwennyonnyola omuntu mulagirire mwagazise munnyonnyole naye teweekandaga bukyanga mugambiro yagaana nabbi yakoola kitaawo omuto paka fi akhiri lahdha paka ku nkomerero nga kugamba mu kaseera akasemberayo ddala akyamukowoola tannaggwamu ssuubi ebbanga lyamala ng'omwoyo gukyalimu
akyamukowoola okiwulidde bulungi n'olwekyo ffe bwe buvunaanyizibwa obwaffe kulagirira bulagirizi kunnyonnyola bunnyonnyozi nsonga n'ogattako okusaba Allah subhanahu wa ta'ala alungamye okulungamya kuli okukwe wa barakallahu fiikum man yahdihillah omuntu yenna Allah subhanahu wa ta'ala gwabeera alungamizza fala mudilla lah tewaliiwo kitonde kyonna kisobola kujja ate ne kimubuza n'akamu n'akeddagala wa man yudlil ate gwabeera abuzizza Allah subhanahu wa ta'ala ekibira wa man yudlilhu ate n'oyo yenna abeera abuziddwa okiwulidde Allah subhanahu wa ta'ala gwabeera abuzizza fala hadiya lah tewaliiwo asobola kujja n'amulungamya okiwulidde bulungi kubanga ekisookera ddala ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nyini biragiro nyini buli kimu nyini buyinza obw'okuntikko asazeewo embeera eyebere bwetyo ekyokubiri kino kyennyini oli eyandifubutuse eri n'akyagaliza omuntu Allah gwasaliddewo bw'atyo si yakifuga era si kikye wabula kya Allah tabaraka wa ta'ala okiwulidde bulungi ate akikutte kati onaakijjawa mu dduwa Allah subhanahu wa ta'ala obeera onaakijjawa wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allahu min amthalikum innal hamdalillah amatenda amajjuvu ga Allah subhanahu wa ta'ala agawaggulu agatali mu bukendeevu bwonna nahmaduhu tumutendereza ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'amatendo ge ago amalungi agawaggulu agatali mu bukendeevu bwonna wa nasta'inuhu era tumusaba gwe tusaba obuyambi gwe tusaba obuyambi okutuyamba mu mbeera zaffe ez'enjawulo wa na'udhu billahi min shururi anfusina tusaba Allah subhanahu wa ta'ala nga gye tuddukira atuwonye obubi bw'emyoyo gyaffe wa min sayyi'ati a'malina n'obubi bw'emirimu gyaffe oba n'emirimu gyaffe emibi man yahdihillah fala mudilla lah oyo yenna Allah subhanahu wa ta'ala gwaba asazeewo okulungamya tewaliwo asobola kufubutuka eri n'amubuza wa man yudlilhu ate gwabeera asazeewo okubuza fala hadiya lah tewaliwo muntu yenna asobola kumulungamya kubanga Allah subhanahu wa ta'ala abeera asazeewo nti oyo agenda kubeera mubuze barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allahu min amthalikum awe tujja okutandikira insha Allah ta'ala omulundi omulala ogunaddako biidhnillahi tabaraka wa ta'ala nas'alu Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiqa was-sadad aba Hammadi bantumye mbategeeze nti ennaku z'omwezi nga 10 biidhnillahi tabaraka wa ta'ala ennaku z'omwezi nga 10 omwezi guno gwennyini ogw'12 lugenda kubeera lunaku lwa Sande babayita ku grounds za Hammadi Islamic Center Namataba Kirinnya ku luguudo olugenda e Bukasa wano bweyogerere bw'ova bweyogerera awo kilometers nga 2 obeera otuuse ku ssomero erya Hammadi Islamic Center n'olwekyo bantumye nti balina omukolo gwabwe biidhnillahi tabaraka wa ta'ala ku nnaku z'omwezi ezo mwenna babayise biidhnillahi tabaraka wa ta'ala mujje ku Hammadi Islamic Center mubeere abagenyi ba Hammadi Islamic Center mwenna mikwano gya Hammadi Islamic Center abaagaliza tawhidi okugenda mu maaso abaagaliza eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala okugenda mu maaso abaagaliza Hammadi ebirungi eby'enjawulo abaagaliza abaana baabwe tawhidi abaagaliza abaana baabwe sunna mwenna mujje insha Allah ta'ala mukyalire ku Hammadi Islamic Center mwetabe ku mukolo gwabwe biidhnillahi tabaraka wa ta'ala nga bagenda nakutikkira abaana abamaliriza emisomo gya nasale ate mu ngeri y'emu abaana baabwe bajja basomeramuko biidhnillahi tabaraka wa ta'ala jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum wa kathara Allah min amthalikum subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.